Zaburi 14 singa mukama si yali ku luuyi lwaffe. Singa mukama si yali ku luuyi lwaffe banditumize. I feel bad. Now to them celebrations. Intentionally. We are working with a corporate company. Tulina cream, tulina black, tulina white. Lero tulina white because we are celebrating. Yes. Olunaku luli Musumba lusagiddemu wano. Nalina sister wange kati yafa bamuyitanga Nalongo Sekiwano. Wali Kalasa. Lumumba nve Masaka eyo kulaba basudde emotoka si basudde ng'akyali mulamu emotoka neva ku kkubo. Waliwo akatala basudde bwe yafiira ddala wenyini baate banakolawo nga neyo omufulejje teguliiwo neva ku kkubo nerumba akaswa abantu bonna ne bakwata ku mitwe nga manyi nfudde. Saafa n'empitawo bwe natuuka eka sisita wange amawulire n'agafuna n'agamba Ssenkubuge obadde ofudde. Nze sandisobodde kugumiikiriza kitiibwa ekyo. Saategera kyali aŋŋamba nkitegedde wano Omusumba bamukubye amasasi. Twandifunye amaanyi agajja wano oba tetwandigafuna. Waliwo abakatoliki oluyimba lwe bayimba njagala tuyimbe nga bwe baluyimba nga tetukyusizaamu kubanga era Yesu senga teyajja yandibadde Omusumba mu motoka tasigalamu nga mulamu. Emotoka mwagirabye tewanayita wiiki 2 bakubyemu amasasi 1, 2, 3 nga nanyini kugivuga afudde. Senga Yesu teyajja mu kiseera ekyo senga twazikadda natwandize twandisobodde okulwanira wano. Bonna be mulaba abatazze wano be bandibadde basooka wano nditeekotulwa ate kyono nakirabako. Nali ne Katolu bw'amanga mulamu n'angamba oyo n'oyo tomwesiganga tomusemberezanga. Bwe yafa tebanzikiriza kwogera bagamba semberayo. Be bamusooka nti nandite nejogera ku walonzi yasinga vule bandituwambye bandisitugalidde banditukobye. Endowoozi ngenda bawafune muligumire twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Ekiro ekyo oyogera n'Omusumba passionately owulira nti there was confrontation of the Almighty God. Yafaayo mu buntu okutaasa Omusumba we. Engalo za Mukama waffe ekikulu ziziwulira. N'agamba naye amasasi gamukubye. He is a brave man. Ekibuga ne kigamba tekisoboka kubanga bamukubye amasasi ng'akyagaba ne haga. Nti tekisoboka alimba ne tugamba bannange mwoyo naye bwabaayo wankubira essimu n'agamba wakoze bubi okwogera ebyomu yeekaalu ya Mukama n'ebyogerera mu abo abatagitegeera. Wandigambye ekintu kye bamanyi ekyasinga okukola obubi n'emikwano gye beyesiga mu social media beyagenda n'alaga ekiwundu baagala okubyogera kubanga kyekirimu likes kyekirimu following kyekirimu amawulire ekyogamba nti Omusumba abadde ayiyabiyi.
Musumba, I know how you feel about it. Manje Jennifer agenda kuvuga week number. Naye ngenda kukisaba mu lujjo. Abantu batujja mu batulufuula ulenge batufuula ebintuntu nga bapuleyinga kaadi eyo nti tekisoboka kubeerawo. Yokaana sura ya 20 lunyiriri lwa 27 namugamba nti njagala kulabako. Namugamba Thomas jangu ebiwundu bibiri kwatawo. Namugamba kati nzikiriza. Namugamba okkiriza kubanga olabyeko balina omukisa abakisa tebalabyeko. Leta okukkiriza kati tulabyeko. Naye tuli mu mulembe omuzibu ennyo. Bali eyo batambuza ebigambo ebizibu ennyo. Nkwegalirira Musumba Atulage Bujingo ku mukutu gwo ogwo ne Susan Makula mukanyuge ebifaananyi ebyo nga bakujjanjaba ebiwundu ensi ebirabe bano bakkiriza bakimanyi naye the card they are playing out there etu walulu botuuka muno n'ogamba sijja kubaanukula nga bakwetoolodde n'ogamba kansirike nga walabako nze nalabako aiso ne pain nga banyige amasasi banyiga obuganga babumugyamu n'ogamba kansirike sigenda kwogera ng'amaanyi ge baze nabo tolera bubanyonyola. Nkusaba ku mukutu gwa Susan ne Aloysius ne bukayibwayo 1-2 naddala biri ebyasooka 1-2 osirike akatundu kamu olumaliriza nebaza staff aba social media abakulira ku ngalo ba staff bagala okutuulayo mu office walu mbadde nerabidde njagala okwebaza gavumenti nze ndi munene and because of my status oluusi abanene mu gavumenti mikwano gyange bantuma twalira gundi amabugo neŋŋamba eyo sijja agendayo bulijjo muli luddawa twalira gundi kino naye nebaza gavumenti for the rapid response. Ofoine bagamba musajja Aloysius Bujingo Munnayuganda Aloysius Bujingo babadde bamukubya amasasi. We take control and they spoke with confidence. Era ne bamugamba esimu nagiwulira I was eavesdropping nga bamugamba ssebo tumanyi Yesu yakukuuma n'ebyo kaakati Yesu agaba ebigezo ffe kusayire ffe balwakutta tubadde tukudde ate kuba tubadde kubali wadde emikono gya Mukama waffe Yesu Kristo tukkirize naffe ekigezo ekyaffe kikole we are going to give you security. Nayise wano ekiro nempulira bulungi nga security etwebunguludde. Mukama abawa omukisa ate abawangaaze ate tubeebaza nnyo okumukubira essimu immediately ekiseera kyali yasinga okwetaaga ebiseera ebyo kulaba ku bantu be yabalaba namwebaza nti ekiro ekyo yebale kuddamu buli simu eyayitamu ogenda ewuwe yazikwata. Aloysius Bujingo pastor era CEO wa SALT webale kwata simu zaffe ekiro ekyo. Jennifer yangamba tugende mbega alowooza olwamugamba bagenzi banenyuma gye bamututera gamba abo batulimba tugende namayumba nimugamba ate tulina okukola enkya okuzzamu abantu confidence nti tukyaliyo era Musumba wadafunye problem. We are still on and working. Aba House of Prime Ministers mwebale saala mwebale kubeerawo mwebale kujja mu musana mwebale kuwaayo bya 10 mwebale kuwaayo birabo mwebale kubeezaawo SALT media. Thank you for the love and the confidence you give this man of God. Engalo za Mukama waffe Yesu Kristo twandibadde tutyasinga Kristo teyajja twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Omusajja omu njagala bigereyo ekigambo akola programu amateeka malungi musajja mutegeevu musajja mugezi
family friend, believer in house of prayer, and now a great minister in social media. Nandi amene tulire ekigambo kikimu mukulu athabali luno. Ntandikirwa essanyu we limbugaana mulwa we ntandikira naye nzijukira omwami omu ku mukolo eyagamba okumanya nsanyuse nga muwala wange agulaliweeki nze oba tujjula emmere tetulina mmere yakujjula naye mbalamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo naye kyo tekijja mmala. Haleluya, haleluya, haleluya.